musabira ati abere bulungi kyensabira Sandra okubeera obulungi omulimu gwange gwe mbadde nkola gwego okwencouraging abakyala abayita mu intimate partner violence situations abayita mu kukubibwa abaami abayita mu kubirizibwa abaami ogwange gwakubazaamu maanyi kubakubiriza kwesitukiramu kwerwanirira bw'aba alaba nti kati ekintu asobola okyekwatiramu that's well and good naye nga musabira abeere mu atuuke mu mbeera eraba ebintu nga tekuli lufu ku maaso ge. I completely understand why Sandra ayinza okugamba nti tukisuzisiza nnyo naye ensonga ya gender based violence teri equal to Sandra and Weasel. Embeera ya domestic violence eriwo mu society even beyond Sandra and Weasel lwakuba they so happen to be examples. So when I'm running a campaign against domestic violence, I'm not necessarily saying Sandra you are being beaten. Lwakuba ye ne Weasel engeri gye bali nga bamanyikiddwa they so happen to be an example. To the last of my knowledge, Sandra abadde talina simu. Last year weyaddukire wange ng'era bamukubye yajja talina simu nangamba simu talina simu nga abakyala bemunoonyereza ku masimu era nabakubira this time around ne bangamba ali wa nnyazaala we nga sina namba ya Mageto ngagenda maswera nga atayogera kale leto baka for buyozaayoza babakulu mpaji okuva ku mutala